muwase mufumbirwe bana abawala bonna mubawase bano bonna kati abawala mubaleka wani agenda obbawasa. I'm not like that. Niwe Oliver di ku lujja ne bakuba embaga. Ku lujja navaayo dda, first of all sisula waffe nepangisiza navaayo dda, so simanyi kyemutegeeza nakuva ku lujja. Ate bw'oba oyogera ku bufumbo buli omu afumbirwa time ye ng'etuuse bw'oyagalira wonna. Tulaba ng'olinga eno Katikkiro atugamba tuwasa abakazi bonna tubamalewo, kyokka ate abakazi be tulina okuwasa bawinninwagi bakambwemu. Katikkiro eno akuwaga kiringa nga ba inspiration speaker, by the way bityo bibeera motivational speakers abo, agenda n'otuulawo n'owulira ng'ekigambo kyayogedde ddala kisoboka, naye obeera wakakuba step emu ofuluma wabyogeredde, ogendera biyinza obutasoboka leero oba binaasoboka nti enkera leero otuuka ogendera nga biyinza osoboka wiiki eddako, wiiki eddawo gendera biyinza osoboka mu mwezi gumu oba mu mwaka, ogendera biyinza obutasoboka. Kati Katikkiro ng'oli mutugamba muna tubawase bonna abawala bonna abali awo tubawase bagwewo, ate bo bawinninwagi tubabuuza mubadde ku lujjako ye nsulawo nsula wa maama wange, bo bejja dda ku lujja, bejja dda ku lujja, kyokka official tetumanyi baba baabwe. Ate naffe tuli batiitiizi ssebo Katikkiro, tukuloopera tuli batiitiizi, tutya okugwa mu mbi z'abalala. Kati ate omuntu omubuuza kwegamba Katikkiro kyoli mutugamba kiyinza obutasoboka ekyokubawasa bonna baggwewo, kubanga gw'omala otugamba tubawase bonna baggwewo wulira Winninwagi byatugamba. Kankutereko Winninwagi naye nga sinabeeranga mu kuterako, kankusaba subscribing hano ku SMX Media, tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. niwe Oliver di ku lujja ne bakuba embaga. Ku lujja navaayo dda, first of all sisula waffe nepangisiza navaayo dda, so simanyi kyemutegeeza nakuva ku lujja. Ate bw'oba oyogera ku bufumbo buli omu afumbirwa time ye ng'etuuse bw'oyagalira wonna. Tulaba ng'olinga akuliridde nti weetaaga obufumbo. Myaka ki gye bagamba okufumbirwako? Winninwagi oli myaka Egibakwatako emyaka gyange, just know I'm old enough, and buli wengattako omwaka it's a blessing. Ekitegeera? Ate njagala n'okuyisaawo eno point eno, muvuma nnyo abantu emyaka ne mubeera ku bayimbi, olina emyaka gino so what? Okitegeera? Omuntu n'akubeerako emyaka gyo, it's a blessing. Ate ayagala kukula olina okufa. As simple as that. Why are you celebrating birthdays if you don't want to live, if you don't want to, get old like me? Shegeera, emyaka gyange toyagala gituukako gwa nfuma obukulu. Shegeera, it's a blessing. Whenever I add another year, it's a blessing. That's why people celebrate, you cut cake, you do all sorts of things to celebrate that otuuse kwegya emyaka. Waliwo abafiira nga bato. Shegeera, so lekerawo okuvuma abantu emyaka si kivumo. Stop making people, feel bad about their age. Olina atya n'okujoogera nti bannange I'm 40 oba I'm 40. Baliwo aba 40 ndowooza batya n'okujoogera. Because you make them feel like old age is bad. It's not bad. It's good to age. Tegeera. No, kinyiiza bwe ndaba n'abantu abalala, not only me. N'abalala mbalaba ku social media nga weeyisa bwati ng'emyaka bwegiti. Excuse me. Buli omu ali wa ddembo kola ki? Okweyisa nga bw'ayagala ku myaka gye, mubiri gwe. Wano baba bakuziika ogenda bw'omu. So saagala muntu nze ntekako akajanja, but I'm talking generally. Like abayimbi abala batasobola kweyogerera, nobeera ng'abantu bamuvuma emyaka, oli 30 biki oli mu 30s naye n'aba 20 mugenda kutuuka mu 30 ate nga mujja musinika ebinyombo, am I older, then lwaki odde ebbali n'ovuma abalala who are older than you? That means you'll reach that age. If you really want to live, you're asking God for life, you're gonna age. Ogenda tuuka 30 osuseewo. Abantu batuuka 30 tayongerako na 1. Emyaka ne giyitako nga takyogera mbu 30 something. Shegeera, because they are scared of how they are going to be, judged. But andiko gibabalira bongeremu ne supu. Shegeera. It's really a bad thing here in Uganda. You should be proud of your age. Over 30, it's okay. Muwase mufumbirwe bana abawala bonna mubawase bano bonna kati abawala mubaleka wani agenda obbawasa.
bw'oba ng'onoonya omusajja ow'okuwasa ow'okufumbirwa ng'olina ebintu 10 mu mutwe by'olowooza eby'omusajja eyandikuwasizza, bw'osanga ayinako ebina oyo munyweze. Kubanga buli omu ku ffe abaako ekintu ekitweyoleka mangu nga tosobodde kukiraba mangu. Oli bw'omuwa obudde n'okiraba awo tali mu butaano, ate olw'okuba gwe embeera zo naawe n'omuyigirizayo ekintu kimu kyoyagala awo tali mu nkaaga. Abaffe 60% omuntu aba tayise bigezo. Nammwe abalenzi kye kimu. Oyinza okugamba njagala muwala muyigirize omutuuseeko, njagala muwala muyonjo omutuuseeko, njagala muwala mukakkamu omutuuseeko, ndowooza n'obulungi tojja buleka bbali. Ebyo tali mu buna. Noonya ekyokutaano muleme kweronda kiyitiridde. Muyina kuyamba kukuza ebyo ebirungi byolaba mu munno. Naye ne mubeeraawo ne muwuula muwuula mutya bwe mutya.